His present here. Thank you people. One day when the umbrella was here, you people did not go to see the umbrella. There is nothing umbrella can do for you. Bamuyita speaker Anita Amongo ng'akakasa abantu b'e Pakwach nti Bobi Wine tebalina kye babagamba. Kati nze nkuleetedde scenes Bobi Wine yasemba okubeera e Pakwach bwekityo bwe kyali. Kebera mu Google yo teekamu Bobi Wine in Pakwach. Leero Museveni gyabadde gyakuyerwale esembayo. Anita Amongo speaker agambye nti protest vote byakutabangula ggwanga. Njagala muwulize message. Agambye nti temukkiriza bigambo bya Kyagulanyi. Ono amukubidde ddala mpaka ku ttaka ebyaddala embeera bwete. Ebifaananyi ebyo mbikugatharingidde emirundi Bobi Wine gyagenze e Pakwach ebiri egikyasembeyo bwekityo bwe kyali. Kakati njagala kwa Anita Amongo maasawo nina ensonga ndala nnyingi nnyo. Meya Erias Lukwago alidde Matereke n'abasajja ba Hamisi Kigundu. Olutalo lubadde nno lw'amaanyi. They want a protest vote. A protest vote to remove the peace in Uganda. And that peace is to make sure that you're peaceful, there is security to keep you. The peace is to make sure that we have the laws that protect your land. When Honorable Siluaji said that somebody wants to grab land, nobody will take your land. There is a law that we shall protect your land. Nobody is above the law in Uganda. Just be rest assured with the President Museveni and the Sechua. Be sure that with the President Museveni your future is secure. The issue of the ghetto boys, the youth, the women, that is a simple thing. Because there is a blessing in going where there is a funeral than going where there is a party. I am here to remind you one thing. That the only hope that we have. Akadagala kamufunza kimwa mfubi okulaba nga mbunazi mmolo nankaleka bangambye ekimwa kinene kikususseko obugazi n'obuzito kakati weekyayo ogenda kugweddawo kakati akadagala kamukoolaba kagenda kukuyamba nnyo mu kufunza ekimwa era abakazi banoonyeza kamufunza wansi bwe weetaaga kamufunza kimwa mbukyangayuuka era kagenda kukuyambako okukufunza ekimwa mbukikuyitiriddeko obunene n'obuzito kakati bw'omala omira kano kamufunza kimwa nina amadagala mangi gengenda okuleetera kasoomala okukamira ng'oddira masiki eno okiraba ng'okola bwoti teweerabira nnyo ng'omaze oddimira ku ssaawa 7:25 n'otassaako masiki eno bweti gwe ng'okola ki ng'osirika ne kati mwe bassemujju myaka 2 muli mu parliament kiche mwerabiddeyo tukibawe Seggona mukyayagala ki 20 years Seggona wayingira parliament nga ne mu P3 I was in primary 3 Mpuga wayingira parliament nga ne mu primary 4 emyaka 2 seriously what do you want to do okyayagala ki boba politics tewagufuula mulimo mwe bassemujju nganda bampuuga politics mugufudde mulimo politics buweereza you do your service you go amanga gonna agakuze bwegatyo bwegakola buweereza ojja n'okolako kyokoze n'ogenda nammwe ab'opposition temwagala genda you also don't want to leave kubanga opposition mwandisoose ne mutulaga nti afazaali mmwe you are democratic
anti bulijjo musomesa democracy empuuga Seggona bulijjo mwabasomesa democracy lwaki we bakumma kadi okaaba ng'ate otugamba nti abafuzi tebafuga nnyo be an example newe baba makadi nga mukaaba nga mutandika bannange nammwe temwagala kutabuyinza era nammwe aba opposition mufuuse ba dictator. You are now also dictators kati wakyali njawulo Seggona wummula tulage example tuwummule tugaye nti bannange kyo kituufu omusajja yawummudde but mwagala kadi musigale nga mulya temugenda kukolera bantu temulimba bantu Seggona Muwanga Kivumbi Mpuuga Ssemuju mwagala kuba mu parliament mulye you are eating money Namboze gwe buli wolwala bakujjanjabira abweru endwadde zo teziggwa Namboze wantamya kulwala buli wolwala parliament yesasula kyokanga ovuma Museveni abajjanjaba opposition MPs every time you follow sick parliament yesasula wano walinga California ate tuli bakozi amu bawadde ensonga zaffe naffe ziwulirwe meeya n'abamawulire meeya ensonga zayogerako naffe tuzikwatakufe bange si yabeera wansi wulira meeya talina dduuka gyasuubulira mukaga kyali akikozeeko mukaga kyali akugabye edduuka nga ligabiramu ya mbadde tuli mu press conference wano ekisembyeyo report gyeruva okufuna era nammwe musobole giverifyinga wano hama amaze okuyiwa eggaali wano esazeeko eri yiyo awo wabweru ekulemberwa omukulu Saadi Okwaka. Saadi ze notorious character mugimanyi mu Kisenyi era ye yakulemberamu okukuba ekibaati mwalo ye tiimu Bosco Muwonge gyakozesa okuterrorizinga ekibuga ddala mu Kisenyi ne Saadi era ye tiimu yali enzitidde ku gundi yali musobi yali enzitidde ku paaka yadi netwagendayo ye tiimu bwe twaweereza komiti ya physical planning egende enoonyereze nga baziba omumala gwa Jugula ye tiimu yali ebase kati erumbi esazeeko eri arawundi naye tulire bakole kyonna ekigenda mu maaso nze ndimu ekyobuteefu ku mbeera yonna enadda kyenkugambye waliwo ekobaane mu security agencies n'abayaaye bano mbagambye hamu atambuza ensimbi buli wamu hamu akola buli kyonna wansi w'enjuba okulaba ng'asaanyaawo ogwabwe so tikibwewunyisa nti n'abo aba security yabalabyemudda ekyo tekibwewunyisa waliwo olumu lwe yajja wano nawulira nti yayingirako awo nga ayambuka ku main block
naye buli we yayita nga bando z'esente zigwa. So ebyo hambi akola gye mizannyo. Mulabe video nagikola nungi nnyo, yino video njagala mu recording etuuke mu State House bagiwe President Museveni. Lwaki mutwalayo video zivuma? Ni video eziwaana President temuzimulaga. Labayo video gye nakolera Museveni. Ne nali nsabye mmeka yiyo. President Museveni olunaku lwaliva mu buyinza era lwaliva ku ntebe Uganda tugenda kwejjusa nga Libya. Kambeko kyenkugamba Munnayuganda ali eyo. Ensi za Afrika zonna tezigenda kubanga nsi z'abazungu. Ensi za Afrika zifugibwa ba military presidents. Kyova olabanga Kagame yali mu magye, Botswana munnamagye, Libya munnamagye, Uganda munnamagye. Munaku ssatu tunuulira ekiri e Congo. Abantu ebintu byabwe bisaanyeewo. Congo balina golodi, balina emiti, balina buli kimu. Tunuulira Rwanda eri ekulaakulanya okusinga Uganda, balina buli kimu. Sawa za leero beetaaga ku magye ga Uganda okubeera nga bababeererawo. Tunuulira Libya yalina amafuta buli kimu, yakubirako Museveni okubawa ku buyambi. Tunuulira South Sudan esinga Uganda, yali yeewola amagye ga Uganda. Tunuulira Somalia esinga Uganda, niyo yali yeewola amagye ga Uganda. Tukiriza tugaane Afrika yonna obukulembeze bwayo gayina kuba magye. Ate kambeeko nekyakye nkugamba, emirembe tegiva ku ssente nti tuyina ssente nnyingi, tuyina enguudo ennungi. Emirembe giva ku security gye tuyina mu nsi yaffe. Bali abatusinga okukulaakulana bakaaba ffe tuteredde. Tunuulira ekiri e Syria, tunuulira ekiri e Palestine abatusinga okuba obulungi naye bakaaba olutalo. So nze ngenda kwebaza President Museveni webale kuleeta mirembe mu nsi yaffe. Kyova olaba abava mu nsi ez'enjawulo bajja, genda otunule Kansanga, Abalitri abali eyo genda otunule Enankulabye, Abasomali yagenda mu Kisenyi olaba Abannakenya, Abakongo bonna bava mu nsi yaabwe baddukira waffe ki. Mirembe nenyo ensi zaabwe zakulaakulana zitusinga. Emirembe tegiva ku ssente, tegiva ku mmotoka nnungi, wabula security. Obukuumi bwe tuba tulina kati ssaawa zino President Museveni yadiployinze eddamu. Tojjamu eni ali mu golowooza okukuwa bakulimba. Nze mbaddemu ebbanga lyonna nga nanoonya bakulu okunnyambako ng'amasimu bagajjako. Bwe balaba kikutte ne baagala bayingire omukolo gwange oluvannyuma. Era ne bazajja Tinnamyalo, Maama Fiina, Kamanzi. Baba bali ku mukolo gwange, Kamanzi nampa emitwalo 10 nga ne lisiti nkyagiri n'abantu abampa ssente. Maama Fiina nampa, Bebekulu nampa, Senti Butto nampa, abo bonna bakolamu NRM. Saagala mulimbe bantu, hani lisiti eruwangisome. Waliwo lisiti gye nakuwa. Nze n'abantu mba era kyekyankozesa lisiti nga buli muntu yampa ssente mmumanyi. Seba alimba abantu mbweni ale mu yakakukolera omukolo nga n'abantu abasonda ssente ku mukolo gwange nkyabamanyi era siribeera biromanyi mmwe bwe babakolera ebirungi. Saagala kukwata success z'abalala abanyambako ate kubissa ku balala. Saagala kukwata balala ate kubi. Muli bangi abansondera omukolo munansonyiwa. Love Massa yampa miliyoni emu yiyo list. Love Massa akolamu NRM. Love Massa yampa miliyoni, Mama Fiina nampa miliyoni 10. Washington Blogger nampa emitwalo 10. Momo ONC nampa emitwalo 10. Aji Yasini miliyoni 2. Kamanzi mitwalo 10. Spectra Saluni miliyoni emu. Ajati Shania miliyoni 3. Ajati Namyalo miliyoni 10. Happy Gadgets webale nnyo yampa emitwalo 45. Mirembe Beddings nampa akakadde Mirembe akola mweni alemu. Jali ya Kikubo nampa emitwalo 3. Norris Jewelries nampa empeta ezakola ku mukolo gwange. Ye yanyambaza empeta akola mweni alemu. Mami Kabuze emitwalo 3. Doni Siraje emitwalo 3. Justin Nankusu imagine yalina Kadama mukazi watu yampa emitwalo 5. Ne wabawo Grace Kembabazi yampa omutwalo gumu mulu 10 yali Kadama akola mweni alemu. Senti Butte emitwalo 5. Make emitwalo 3. Banji nnyo abampa ssente so Dubai walabako logo ya movement yonna. Era n'akayimba bamala kusaba nti tukuba oluyimba lw'NRM ne balukuba. Bamala kusaba tebamala gakuba ne bakakuba kuba nti ndi muwagizi w'NRM ng'omuntu. Owulira? Nze nagamba yiso omukono gwo mu maaso ogamba alhamdulillah. Alhamdulillah. Ng'omuntu. Kati bangi bekyaluma. Bangi bekyaluma
okiwulira lamayani ziweddeko president talina airtime zabadde akubi president naawe otuswaziza ofisi ya president gyokola temuli airtime kati baba abadde alimba bwati nno bwabadde ayogera amazima gabeere mazima